Yes, mu mawulire ge tulinawo agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si malungi eri M23 ate nga olwo kitegeeza si malungi eri Paulo Kagame Rutagambwa. Wenjogerera M23 ekoze ekintu ekigenda maaso n'okuba nga kye-exposinga Paulo Kagame ate nga kye-exposingiramu ne General Yoweri Kaguta Museveni akulembera eggwanga erya Uganda. Wuliriza. Oluvannyuma lw'amawulire ge twakuwadde nti bano abasajja batandise okuba nga babatuula ku nfeete bali mu kuba bubi nnyo gavumenti y'eggwanga erya Congo amagye gaabwe gali mu gagenda maaso n'okuba nga geddiza ebimu ku bifo ebyali byawambibwa abayekera ba M23. Wabula kirowoozebwa nti eggwanga lya Amerika n'agamu ku mawanga nga China bali mabega wa Felix Tshisekedi era bali mu kumuyambako naddala mu lutalo luno okulaba ng'agenda maaso n'okuba ng'aluwangula. Naye abayekera bano aba M23 ne bakama baabwe bagambibwa okuba nti baatuuse ne bakitegerera ne balowooza nti Congo egenda mu maaso n'okubakuba olwa influence y'abazungu nti baabawa ebyobugagga eby'omu ttaka ne bakitegeera nti bano Abamerika, Abachina n'abaki bonna baagala minerals. Kakati ki kye bakoze? Abayekera ba M23 baddidde ebitundu bye bayinako control ezo territories ze baawamba ne baagala nabo babikwate babiguze Trump. Oliriza, move eno bagiyise the most miscalculated move aba M23 gye bakoze ebazaalidde buzaalizi bizibu. Era wenjogerera Paulo Kagame Rutagambwa omusajja wattu si birungi n'abalala abali awo abali emabega waabwe. Kakati wulira M23 mu kwagala okukola move eno nti bakwate ebitundu bino territories zino jjukira ze zisingamu ebyobugagga eby'omu ttaka mu Congo nga baagala nabo babiguze Trump olwombo akendeeze ku pressure bakendeeze ku sanctions n'akazito ke babataddeko akagenda mu maaso n'okuba nga kabanyiga okuva gye bali mugenda maaso n'okuba nga balwanira mu bitundu bino bya Eastern DRC omuli ekitundu ekimanyiddwa nga North Kivu ne South Kivu yewasinga ebyobugagga eby'omu ttaka. Kakati M23 yeno gye bakontrolinga. Kati oluvannyuma lw'endagaano Minerals for Security Agreement eyasayiningibwa wakati wa Trump ne Tshisekedi, endagaano eno ya influence nga amawanga mangi. Eggwanga lya China lyasala eddiro ne lidda ku sayidi ya Tshisekedi. Amawanga nga Turkey n'amawanga amalala gonna ag'abazungu galaga nti gali ku sayidi ya Felix Tshisekedi. Kakati kino ne kirowoozesa bano aba M23 nti naffe bwe tunaakwata ebyobugagga bino bye tulina mu bitundu bino bye twawamba tujja kubikwata tubiguze Trump olwono tujja kuba tusobolera ddala naffe okufunza ezo sanctions bazikendeeze akazito ke batutaddeko bakakendeeze era eyo move gye babadde babaze nga baagala bagikozese basobole okuddamu buto okusesebbula n'okulwanagana ne gavumenti n'amagye ag'eggwanga lya Congo. Wabula wulira ekibatuuseeko ekitali kirungi nnyo. Kino ekibatuuseeko kigenda kuba nafuya ate nga tekigenda kukoma kuba nafuya wabula kye-exposinze buli ggwanga lye wali owulidde nti liri mabega w'abayekera ba M23 litya. Gye buvuddeko Paulo Kagame Rutagambwa azzenga akugamba nti bo tebalina kye baagaza na byabugagga bya mu ttaka mu ggwanga lya Congo. Reports zibadde zifuluma nti aba M23 bayambako Rwanda ne babba ebyobugagga bya minerals ne bazikukusa ne baziyingiza mu Rwanda ezimu ne baziyingiza mu Uganda then nga deal gye zikutukira ne zigenda mu mawanga ag'ebweru ne balyoka batunda ebyobugagga ebyo ne batunda minerals ezo. Kati amawulire galaga nti oluvannyuma lw'okubeera nti Rwanda kizzenga kimanyiddwa teyina minerals ziri awo naye ate ng'ezitunda era nga kimanyiddwa bulungi tebaziyiikuula mu ggwanga lya DRC gye buvuddeko Paulo Kagame Rutagambwa yatuuka n'okugambira nti singa twali tubba byabugagga bya Congo eby'omu ttaka singa tuli wala nnyo ebigambo ebyo yabyogera. Kati M23 kiki kye bakoze ekimaze okwe-exposinga Kagame kye-exposingiddemu ne General Yoweri Kaguta Museveni n'abantu bonna abali emabega wa M23 olw'ensonga buli omu abadde akimanyi era amawulire gabadde nga gafuluma nti bano bakyali bagenda ne babba ebyobugagga by'omu ttaka mu Congo kyokka ekintu ekyo kimenya mateeka. Kagame avuddengayo n'abyegaana. Kati wulira move eno kyebadde etegeeza bakugamba M23 okwagala okukwata ebyobugagga eby'omu ttaka ebiri mu territories eyawamba babiguze Trump mbu babatandika okukendeeza n'okuwewula ku sanctions n'akazito ke babateekako. Kabonero akalaga nti bano ebitundu bye baawamba kye basinga okukolayo kwe kuyiikuula ebyobugagga eby'omu ttaka ne babitunda kyokka nga kino kimenya mateeka. Already obujulizi bubaddewo kati Paulo Kagame Rutagambwa ne basajja baabwe kimaze okukakasibwa nti ebyobugagga by'omu ttaka ebya Congo bagenda mu maaso n'okuba nga babibba. Eggwanga erya Amerika lyongedde okufuna obujulizi obulala. Jjukira gye buvuddeko twakuwadde amawulire nga bali mu kuteekateeka ebbago epya oba biiro empya ey'okwongera okusanctioninga abasajja bano aba M23 eggwanga lya Rwanda eribayambako wamu ne Joseph Kabila oyo ye nga bamukubye dda sanctions naye ng'okumanya essaawa yonna abasajja bagenda kukubwa
bakulaze nti ezo sanctions tezimala. Mu ggwanga lya America House of Representatives bali mu kuteekateeka bbago pya ligenda kubanga lisobozesa gavumenti ya America okwongera okunyweza n'okumyumyula mu sanctions ezikubibwa bano abasajja abalinyirira endagaano ya Washington Peace Accords. Naye nga bwe twogera ku abo tuba tutegeeza Paulo Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga lya Rwanda kuba y'omu kubateeka omukono ku ndagaano ezo. Kakati wenjogerera M23 emaze okugenda maaso n'okubanga ebaanika nti wadde beegaana ng'ate bakimanyi be bali mabega wa M23 kiba kitegeeza M23 buli kyegenda maaso n'okubanga ekola ekyo kigenda maaso n'okubanga kiba kisapootingiddwa bano ababa bali emabega ababa basapootinga era buli ggwanga eryali liwuliddwako nti lisapootinga M23 kitegeeza baba bagenda kukwatibwa mu musango gw'okubba ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga lya Congo. Wano wenkugambidde nti ne Uganda bagitwaliddemu lwaki. M23 ripooti zibadde zifuluma. Waliwo ne ripooti yafuluma ku kitongole ky'amawanga amagatte mu mwaka gwali gwa 2024 ne bakakasa nti Uganda nayo eyamba kuba yeekera bana ba M23 newankubadde Uganda yo yagezaako kugenda maaso n'okubanga ebyegaana kyokka Paulo Kagame Rutagambwa n'avaayo ye yennyini n'agenda maaso n'okwongera okukikkaatiriza ng'alumiriza nti bano si bannansiibe wabula baava mu ggwanga lya Uganda. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of 2012, 2013, when these people moved to Uganda and others came here. I remember for Kagame nga yakamala okulumiriza nti bano abakulembeze ba M23 baava mu Uganda ne zigenda zireeta Gashumba ngenda kakuwaako Gashumba ngenda kakongera in fact kuba nzize nganga kuwa n'ategeeza nti bwe munaaba mwagala Abanyarwanda badde waabwe balina ne option y'okuleeta M23 mu Uganda nga kyongera okukkaatiriza nti Uganda nayo erina kyemanyi ku M23 ate ziba teziri busa. Ne tufuna reports ez'enjawulo okuva ku kitongole ky'amawanga amagatte nga kirumiriza nti abamu ku bakulembeze ba M23 balabwako nga bakukuta ne bajja mu ggwanga erya Uganda era nga bategekerayo zi meetings ez'enjawulo abo Basultani Makenga n'abalala era ne wabawo envuuvuuma eziraga nti eggwanga lya Uganda lye libawa access ku airport ne baba nga basobola okutambula ne batambula ne bagenda gye baagala nga kigambibwa nti awo Uganda nayo kaba kabonera akalaga nti naye supporting abayekera ba M23 kyokka ate M23 jukira bw'oba ogisupportinga kitegeeza buli kyekola oba okisupportinze. M23 mu ggwanga lya Congo kimanyiddwa nti babadde babba ebyobugagga eby'omu ttaka babitwala mu bumenyi bw'amateeka era bino byonna babadde babyegaana wabula ate babyexposinze kubanga babadde baagala bakwata ebyobugagga eby'omu ttaka babiguze Trump mbu akendeeze ku sanctions akendeeze ku kazito kati kino kiba kikulaga kano kabonera akalaga nti M23 emaze okuexposinga basajja baabwe abagenda maaso n'okubanga babavujjirira era essaawa yonna ze sanctions empya z'oba otegeka okuwuliriza naddala nga tuli wano n'okubikuweereza tujja kubikuwa nga sanctions zitandise okugenda maaso n'okubanga ziruma. Kkiriza tujjewo akalango nzije tubeere nga tutemaatema ebintu bino ngenda kukulaga n'omulundi omulala ogwagenda maaso n'okubanga bibatuukako. Waliwo omujaasi waliwo memba wa M23 oba AFC amanyiddwa nga Willy Nshuti. Ono yagobebwa mu lutuulo olumu mu ggwanga lya Amerika nga kigambibwa M23 oba eggwanga lya Rwanda kwe kuli yali amusindise mu lukiiko olwo Felix Tshisekedi yali atuddemu. Omusajja oyo yali anoonyaamu ki? Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.
Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gw'atambula naffe atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna ate genda awo mu comment section teekamu obubaka bwo kubanga ku nsonga ezo tuba twagala ebirowoozo byammwe ate ne tusinzirako okugenda maaso n'okubanga tubitambulirako. Wandiikayo obubaka ku nkomerero ya vidiyo zino tutera okuyitayitako mu bubaka obwo ne tuba nga ate tutambulira wamu ffenna mmwe abazze bagoberera emboozi ey'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Paulo Kagame Rutagambwa n'ezimu ku gavumenti ez'enjawulo abagenda maaso n'okuyambako abayekera ba M23 abali mu kutigomya emirembe mu ggwanga erya DRC. Kakati wano we tutuuse mwetaaga ate okubeera attentive ennyo okumanya ddala ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Naye nga wenjogerera buli ekijja ekiva eyo tulina okukikutuusaako ate nga kyongera okulaga nti si kirungi eri Paulo Kagame Rutagambwa eri sayidi ye gy'agenda maaso n'okubanga agwako. Kakati wuliriza nkugambye ekibaguddeko bamaze okubanga baba exposinga. Waliwo wano ekiwandiiko kyengenda ogenda maaso n'okubanga nkusomera. In fact biri ebiwandiiko bibiri nga bikakasa kye ndimu okugamba era mu kukakasa bino ne tukola okunoonyereza okusingako kaawo tusobole okubanga tukutuusaako ekintu ekyo kyennyini kye weetaaga okugenda maaso n'okubanga omanya. Kakati njagala tutambula empola n'ekiwandiiko kino otegeere bulungi nnyo. Ekiwandiiko kino kifulumidde ku mukutu baguyita The Economist nga batugamba a Congolese militia wants to sell critical minerals to Donald Trump. Akabinja akamu akabalwanyi mu ggwanga lya Congo kaagala kukwata bya bugagga bya mu ttaka minerals kabiguze Trump naye olowooza ki ekiguddewo. Wuliriza bwe weeyongera mu kiwandiiko kino bakulaga bulungi nnyo nti ebibala ebivudde mu kino bitegeeza ki era njagala ekiwandiiko kino nkikusomere bulungi nkulage ekituuse kano kabadde kabonera akalaga nti Kagame ne munne bamaze okuba exposinga. Wuliriza mu kiwandiiko batugamba nti bano ba M23 tewali kubuuza. M23's fatal miscalculation. America doesn't negotiate with the militias. Ako tebaakamanya nti kale newankubadde mulina ebyobugagga eby'omutaka mubiwambye naye ate eggwanga lya America lina karakita eyo banjiyite karakita tebateesa na mutujju. Bo America balina police n'amateeka gaabwe omuntu yenna kasita alangirirwako nti mutujju teri kuteesa na mutujju. Ne bw'olibanga gwe mutuufu ne bw'olibanga gwe mulungi bo tebateesa na mutujju. Kati kino kiba kitegeeza tewaliwo yadde omukisa gwe basobola okuteesa n'omutujju yenna oba n'omuntu ayamba abatujju. Kakati wuliriza M23's reported offer of Congo's critical minerals to the US has raised questions over the rebel group's legitimacy and growing pressure on Rwanda. Wuliriza bana basajja semanyani ababalira ebbanga lyonna babadde babalumiriza mubba ebyobugagga by'omu ttaka ebya Congo era nga muyambibwako Kagame n'abalala nti nedda. Kakati eno muuvu gye bakoze y'okwagala okuwaayo ebyobugagga eby'omu ttaka nti ate babiguza Trump eyongedde okukakasa nti kituufu kati mubadde nga muwakanira ki. Bimaze okubanga byongera pressure eri eggwanga lya Rwanda kubanga Rwanda ye yakakasibwa nti eri mu kuyambako M23 erina n'amagye gaayo RDF ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu South Kivu amagye agasukka mu 7. The M23 rebel group backed heavily by Rwanda has made one of the more surprising offers in the long running conflict in the Eastern Democratic Republic of Congo. According to The Economists, the rebels prepared a professional slide presentation offering the US access to critical minerals and rare earths from territories they control. The magazine described the pitch under a headline, a Congolese militia want to sell critical minerals to Donald Trump. Kyekiri kyenkusomedde mu kusooka nti bano aba M23 bakoze kye bayita miscalculation era bamaze okuexposinga n'okuteeka mu buzibu Paulo Kagame Rutagambwa. Lwaki? Okusinziira ku mukutu gwa muli ogumayiddwa nga The Economist, abayekera bano ba preparing professional slide presentation mbu nga bawofalinga access ku byobugagga eby'omu ttaka ebiri mu territories ze bakontrolinga. Twogera ku Eastern DRC ewali North Kivu ne South Kivu. Kakati ezimu ku territories ze bakontrolinga eziri wansi waabwe mbu baakutte ebyobugagga eby'omu ttaka ne baagala babiguze Trump then aberenga nabo abasuulirayo akantu. Uliriza. The proposal highlights both the ambitions and the weaknesses of M23.
eyo presentation yabadde emala bumazi okweexposinga ebigendererwa by'akabinja kano n'abakavujjirira ne byexposinga n'obunafu bwabwe era n'abo abakavujjirira. Bye bino bye babadde bakugamba nti kati bano babadde beegaaniranga ki nti tebabba bya bugagga bya Congo eby'omu ttaka. Era baba M23 si be bokka abagenda maaso n'okubeera affected, wabula n'eggwanga lya Rwanda kimaze okulaga nti ekisooka banafuye bali mu kwekwata ku bisubi bawammanta kiki ekiyinza okubataasa. Ekyokubiri, eno presentation emaze okweexposinga nti kituufu mmwe n'aba bayambako mubba ebyobugagga eby'omu ttaka ebya Congo. Jjukira bano tebalina legitimase ya bitundu ebyo, tenewankubadde be babicontrollinga naye tebalina legitimase. Tewali nsi yali ebarecognize nti M23 be bacontrollinga South Kivu. Kitegeeza byonna bye bakola kagube musolo gwe basolooza babikola irigale. Kati wano kino kye bakoze kyongedde okweexposinga nti kakati baweddeyo bali mu kwekwata ku bisubi era n'obunafu bwabwe bumaze okuba nga bulabika. While the group presents itself as a potential business partner, the move has instead drawn attention to its unusual position as an armed rebel force seeking international legitimacy. Okategedde abayekera bana ba M23 sebo bapresentinze offer eri eggwanga lya America mbonga befudde ba business partner nti ng'eggwanga nga Congo kye yakola ne signing endagaano ne Trump nti baberenga Congo ewaayo ko ku byobugagga eby'omu ttaka ebimu, then bo baberenga babayambako mu nsonga z'ebyokwerinda bakuume eggwanga lyabwe. Kati ne M23 kyebadde yagala okukola, wabula kigambibwa nti buli M23 kyekola bano benkugambye abagambibwa okuba nti bagiyambako bagivujjirira baba babiri mabega. Kakati wuliriza. M23 says it took up arms to protect Congolese Tutsi communities and to combat the FDLR, a group allegedly linked to the perpetrators of the 1994 Rwandan genocide. Violence and insecurity have plagued Eastern DRC for decades, and these concerns are unfounded. Wuliriza wano olina okutegeerawo. M23 bwe baali akabinja kano bakaforminga bepresentinga nga bo bagenda kuyambako ku protectinga na kulwanirira ddembe ly'abatuusi abali mu ggwanga lya Congo, nti era n'okugenda maaso n'okulwanagana n'akabinja ka FDLR, akabinja akagambibwa okuba nti ke k'abahutu abadduka mu ggwanga lya Rwanda okuva oluvannyuma lw'okufa kwe yali pulezidenti waabwe Juvenal Habyarimana, nti era akabinja ako kali mu kubanga kavujjirirwa mutabani wa Juvenal Habyarimana amanyiddwa nga Jean Luc Habyarimana. Kakati Kagame ne M23 ne bepresentinga nga nti bo munnange mu ggwanga lya DRC ekyabatwalayo kubeera nga balwanagana n'akabinja kali, then n'okukuuma abo abatuusa abali mu ggwanga lya Congo kati abeeyita abanyamulenge. Okitegeera. Kakati ate international community nebanga eringa ebategeeredde kale mu ekyo ekifaananyi tetuganye muli kabinja k'abayeekera naye mugezaako kulwanirira batuusa abali mu Congo. Kakati ebyobugagga bya Congo ate kati byo mu byagazaaki. Kakati wano eno diiru nkugambye emaze okuba nga ebeexposinga ate bazaalidde ebizibu. Yet the rebels have moved well beyond that original claim. Nti bino byonna babadde bakugamba nti bali mu kukuuma Abanyarwanda bali mu Congo abagenda maaso n'okubanga battibwa era mbu n'okulwanagana n'akabinja kali aka FDLR. Kakati ate claim eno oba ddiiro gye babadde baagala okukola, eno move gye babadde baagala okukola, kakati emaze okulaga ensi yonna ekigendererwa kyabwe kyali ki? Kubba bya bugagga bya mu ttaka, kukwata bitundu ebyo territories ezo. Eno move emaze okweexposinga main objective eyakabinja ka M23 n'abakayambako. Move eno emaze okukakasa abakulembeze ba America nti bamaze kitegeera nti ekitegeeza bulijjo bano balimba baagala kuddira katundu ako bakasaleko bakafuula eggwanga oba sekyo bakagatte ku Rwanda, then bakwate ebyobugagga ebyomu ttaka babeerenga be babifunamu, kwegamba Congo baagala kugibba. Eno move bagikoze nga baagala kwetaasa kubanga olutalo lubatuddemu, wabula ate njagala okutegeeza move erabika ebazaalidde ebitukula, erabika emaze exposinga naye n'okusinga Paul Kagame Rutagambwa n'abakulembeze baagamu ku mawanga agalumizibwa oba agagambibwa okubeera nti nago gali mabega w'akabinja kano, bonna kigambibwa okuba nti Felix Tshisekedi yabazannya omupiira kakati bagutuddemu wenjogerera nga si birungi. Wuliriza tukyagenda mu maaso n'ekiwandiiko nga bagamba armed men reportedly frisks visitors to M23 leaders. Their notebooks checked page by page, and the phones or watches are banned over security fears. Such measures
while perhaps understandable for a fighting force, do little to project the image of a reliable business partner. Uliriza ebbanga lyonna bana ba M23 babadde bamanyi n'okukyaza abakungu, naye nga abakungu baba babakyaza balina embitendera gye bateekawo ejongera okulaga nti ono taba business partner. Bw'obanga oli business partner era ng'oli tugeze nga galiringa ggwanga, abantu bwe bajja okukyala ba visitors babajjako bakebera notebooks zaabwe, temubanga mulina bye mukukusa. Bakwata essimu zaabwe n'amasaawa gaabwe ne bagabajjisaako ne bagateeka ebbali. Babateeka mu fiya ne babateekamu embeereraga nti tebaagala bayingize kintu kyonna ng'akabonero akalaga nti byonna ebigenda okukolebwa eyo gye bagenda okusisinkana tebaagala babitwale. Kakati bwe byogenda okwogera bye mugenda okukola temwagala babitwale, ate kati kiba kitegeeza kino kyongera okulaga nti M23 kabinja k'ababbi era ebikolobero bye bagenda maaso n'okukola tebaagala ensi ebimanye. The pitch to the US appears to be an attempt to turn military gains into political and economic legitimacy. However, many analysts see it as a sign of weakness rather than strength. Eggwanga lya America ligambibwa okuba nti lyakitegedde nti bano abasajja baagala kuddira kino kye bagenda maaso n'okukola mu ggwanga lya Congo bakifuule a political and economic legitimacy. Kati ebyo bye bimu ku mitendera egisembayo ekitundu ekyo oba oluusi nga baagala kiwerere ddala mu mikono gyabwe, sinakindi balifuula eggwanga mbu oba si ekyo baligatte ku Rwanda. Kati ate abamu bagamba nti kano kabonero ka bunafu era kabonero akalaga ti M23 n'abanywanyi baabwe balabika ebyabwe biweddeyo, byonna bye basobola okukola biweddeyo. Akamwenyumwenyu ne keeyongera ku matama ga Felix Tshisekedi sige manene. M23 made rapid advances earlier, but its progress had slowed. At the same time, international pressure on Rwanda to restrain the group has increased. By approaching Washington, the rebels seem to hope American investment could help launder their control into something more acceptable. Uliriza M23 tejebuvuddeko ebadde yatandika okwakisesinga oba okwadvansinga n'okufuna access ku bitundu ebyenjawulo, wabula wetwogerera bitandise okubanga biddirira. Engeri gye baali ba advansinga mu engeri gye baali basenseramu ebitundu ebyenjawulo territories mu Eastern DRC, speed ye yetandise okubanga ekendeera, ate kakati babazaayo mbiri. Era kigambibwa okuba nti kino kyongera pressure eri eggwanga lya Rwanda, kyongera pressure eri musajja mukulu alikulembera, era wenjogerera ebintu birabika si birungi eri Paulo Kagame Rutagambwa nga bw'ogenda okuwulira bw'engendo bikutuusaako. Kakati kigambibwa nti bana ba M23 baali babaze nga bayambibwako eggwanga lya Rwanda nti singa Abamerika bano banakkiriza naffe ne tubanga ebyobugagga bye tukontrolinga naffe tubibaguza, oba oliawo bajja kukendeeza ku pressure eno n'akasajja ka Tshisekedi katukuba katutwala saketi. This reflects a fundamental miscalculation. The United States typically conducts major strategic deals, especially on critical minerals, with recognized governments, not armed groups fighting a sovereign state. Jiwunye, uliriza. Kigambibwa nti kino kiraga eno miscalculation baagubaze bubi. Eggwanga lya America libadde nga likinoganya. Tukola ddiiru yonna naddala ono critical minerals wabula n'eggwanga eryetongodde a sovereign state, so sina kabinja k'abayeekera. More importantly, the US has already deepened its official engagement with the Democratic Republic of Congo through the Washington Peace Accords and the broader US-DRC strategic partnership signed with Felix Tshisekedi's government and Donald Trump. Nti ate kyewunyisa Amerika ebakabatemye ne bagamba mmwe mutakimanyi nti ffe twasayitwa twalondawo dde era tukolagana na Felix Tshisekedi, twasayininga ddendagaano ez'enjawulo, waliwo kye bayita Washington Peace Accords, eyo President wa Amerika yajja ne tubisayininga ne Kagame yaliwo. Ne wabaawo kye bayita waliwo endagaano endala ya US-DRC strategic partnership, eyo twagisayininga Trump ne Tshisekedi, yabya bugagga bya mu ttaka. Kakati mu akabinja kammwe ate kiki kye mubadde mugamba? Those agreements position Kinshasa, not M23 or its backers, as Washington's legitimate partner on regional security, stability, and a critical mineral cooperation. Ncheze endagaano ziraga nti Kinshasa oba government ya Kongo ya Felix Tshisekedi ye partner waffe, ye legitimate partner waffe ku nsonga z'ebyokwerinda mu regioni,
stability ne critical mineral corporation. So simu aba M23 ne babakazi bammwe olwa boogera ku Rwanda n'amawanga amalala genkugambye nti nago reports zagalumirizaako nti nago gavujjirira eggwanga lya gavujjirira abaekera ba M23. Kakati uliza kino kitegeeza ki eri eggwanga erya Democratic Republic of Congo. The episode raises broader questions about M23's future. Can a rebel group that continues to fight the recognized DR Congo government credibly present itself as a serious political actor? Kinshasa views M23 as a major threat to the national unity. Okategedde eggwanga lya Democratic Republic of Congo lirabika essaawa yonna banaatera okubanga balaba ku bibala ebyokulemerako n'okulwanyisa abasajja bano kubanga akabinja kana aka M23 ebyo ebiseera byake by'omu maaso birabika byongedde bwongezi genda maaso nakubanga bikendeera. Eggwanga lya Amerika limaze okubanga likyongeramu kikonamu sitamp nti Kinshasa ye official partner waabwe mu nsonga ez'enjawulo kubanga it is a legitimate government eya Felix Tshisekedi. Ekigambo legitimacy kiwulirize nnyo ojja kitegeera kuba kikozeseddwa nnyo ewalala nga temukitegeera. Kakati wano ndowooza osobola okitegeera kiki kye kitegeeza era Felix Tshisekedi kamwenyumwenyu ki kyekigenze maaso n'okubanga kimuwa okutegeera nti ekigambo legitimacy kintu kikulu nnyo. Kati bana ba M23 tebannafuna kye bayita legitimacy kye bali mu kulwanagana nakyo era mu kulwanagana nakyo baagala ate kuddira bya bugagga bye basimba mu bumenyi bw'amateeka kuba tebali recognized. Ate babiguze president w'eggwanga lya Amerika mbolo nabo bafunewo ku luweerero. Kati bino byongera okuexposinga n'okulaga nti eggwanga lya Rwanda ne basajja baabwe batanse okubanga bakatuulamu era ebintu birabika bitanse okugenda maaso n'okubeera nga bibatabukako. Kakati bali mu kunoonya we beddukira, bali mu kunoonya we beetaasiza, wabula kigambibwa nti ate bagenza okunoonya gye beetaasiza balabika ate baluggulidde ku ppata. Wuliriza. Kati oluvannyuma lw'okugobwa oba oluvannyuma lw'okubeera exposed, guno si gwe mulundi ogusoose. Bano nga bafuna ebizibu bye bimu naye tebayiga. Kati njagala nkuzzeeko emabega bw'obanga obadde ogoberera njagala kutegeeza ti kino oyinza okuba wali okirabyeko. Waliwo wano omukungu bamuyite mukungu era mu kwagala okwepresentinga nga abali legitimate aba M23 bano nga bayamba wamu n'akabinja kaabwe aka AFC Alliance Flavie de Congo kubanga eno military wing eri political wing. Kati political wing yaabwe sebombu balonda omukungu kamuyite mukungu amanyidwa nga Wire Nshuti. Yoyo musajja gwolaba oba muyite muvubuka oyo gwolaba bamuyita Wire Nshuti. Era wano mu kifaananyi ekiri ku left ku side kwendi ayimiridde ne Colonel Nanga omu ku bakulembeze ba AFC political wing ya M23. Kakati sebo nti waliyo emikolo egy'enjawulo babadde nga basindika n'abakungu nga baagala bepresenting nti nabo kwegamba balinga abaagala okutondawo ekifaananyi nti balinga abaagala okutondawo eggwanga. Omusajja we Wire Nshuti ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokutaano 2025 waaliwo olukuŋŋaana olwalimu pulezidenti w'eggwanga erya Congo amanyidwa nga Felix Tshisekedi kye bayita meeting yali ya 8th UN General Assembly UN mu ggwanga lya Amerika. Sebo M23 mbonayo neesindika Wire Nshuti okusinziira ku nvuuvuumo mwaka gwa 2025 oguwedde mbona yagende basisinkane ne Felix Tshisekedi mu kifo kyekimu ekyo. Oluvannyuma lw'okusisinkana oba oli abo bamu exposing oba oli awo ayogere byayagala wabula ono yagaanibwa okugenda maaso n'okubanga ayingira. Wuliriza. In New York, the AFC stroke M23 once again exposed its true colors by attempting to infiltrate Felix Tshisekedi's meeting during the 8th UN General Assembly. Wano baali exposed ne kala zaabwe entuufu ne zirabika era baabagaana. On May 6th, 2025, Wire Nshuti was officially appointed by Colonel Nanga and Bertrand Bisimwa as the so-called AFC M23 representative internationally and in the diaspora. Yet during the president's meeting in New York, he was denied entry and kicked out. Nga mukaaga omwezi ogwokutaano 2025 mwaka oguwedde bano abasajja ba M23 baatuula ssebo ne balonda omuvubuka amanyidwa nga Wire Nshuti mbu abeere abakiikirira mu diaspora oba internationally. Kakati mbu era bano abaamulonda kwaliko Colonel Nanga ne Bertrand Bisimwa mbu abeere representative wa M23 owulira okwetolola ensi yonna internationally era nga onaga nti balina mukulembeze waabwe mu diaspora.
wabula nti yali azze mu lutuula olw'ekinaana olwa UN General Assembly. In fact waaliyo olutuula olw'omulundi ogw'ekinaana UN General Assembly. Kakati president w'eggwanga erya DRC yali alina okubaayo mu lutuula olwo. Kakati bano ne baagala okukola olukujjukujju bagende maaso n'okuba nga batataaganya olutuula lw'omusajja Felix Tshisekedi. Instead of owning up to his role as a rebel representative, Nshuti shamelessly tried to play the victim, pretending to be an ordinary citizen facing discrimination because of his facial status. Kakati ono kye yakola nti yagenda ku mulyango n'alemwa oba yatya okulaga nti banenze nkiikiridde M23. Yatya okukiraga nti yakiikiridde M23. Yatuuka ne yeefuula nti ye muntu wa bulijjo nga kadi kijagezaako okuzannya, nga baagala balabise ekifaananyi ekibi eri gavumenti y'eggwanga lya Congo nti yagenda baamugamba leeta taaga nga representative wa M23 ensi ekumanye nti gwakiikiridde abayeekera. Wabula ye n'atya okuleeta taaga n'ayagala ajje ng'omuntu wa bulijjo. Kakati mbu bwe baali bamugoba yasiiga ekifaananyi era akatambi ogenda kawulira ng'agezaako okuteekawo embeera eraga nti bangobye lwakubeera nfaanana Sultani Makenga. Mbu ensonga lwaki bangobye, naye ate ng'ensonga eyamugobya yakugaana kujjira mu kifaananyi kituufu mwe baamusindikira. The truth is clear. He's part of the terrorist group responsible for mass atrocities, killings, rapes, and the displacement of millions of Congolese people in the Eastern Democratic Republic of Congo. Nti amazima gamanyiddwa. Ono Willy Nshuti ye representative oba yakiikiridde akabinja akagenda maaso n'okutugumbula, okutta n'okurepinga abakazi mu ggwanga lya Congo. Kyokka ye agezaako kwefuula nti muntu wa bulijjo, mbu bamuganye ng'ensonga gye bamuwa yakufaanana Sultani Makenga. Kyokka ate era ye wabannyonnyola agamba bamuganye mbu olw'okuba feesi ye efaanana ng'eya Sultani Makenga, naye mbu yagenda okujjamu ekyo ekifo ng'eyo ye narrative gy'ayagala okucreatingawo. Wabula ekyamugaanisa otajja na kaadi y'ebulaga oba taaga oba ekimwogerako kyonna nti azze wano kulwaba yeekera abatta abantu mu ggwanga lya Congo. No one should be deceived. The M23 cannot hide behind false narratives of victimhood while their hands are soaked with the blood of innocent Congolese. Kakati ono n'agenda maaso n'okubeera ng'abeera exposed nga bw'oyinza okugenda maaso n'okuba ng'olaba akatambi kano nga bwe nakugambye. Njagala owulirize bulungi nnyo byayogera mu katambi. Bamuyita Willy Nshuti. Wulira. Uriya ni Willy bangiye ko yinjira. Willy, what happened inside? Can you tell me something? We just came in Uganda. We again from the room, saying that I'm not supposed to be inside. Why? Why you're not supposed to be inside? They just said that I look like Makenga. Oh my gosh. Yeah, that I have the same facial phenotype like Makenga. And I'm like, there's nothing wrong with looking like him. So are you Congolese? I'm Congolese. I am Congolese. Okay. I've never had any other citizenship apart from Congo. But just like Makenga, I'm not allowed to be part of my fellow Congolese in a room. That's crazy. Yeah, I don't understand. Uriya ni Willy bangiye ko yinjira. Kakati Sultani Makenga gwayogerako yoyo. Sultani Makenga y'omu ku bakulembeze aba ye General Sultani Makenga y'omu ku bakulembeze aba M23 military wing oba rebels wing bwe tuba tugiyita. Kakati baamusindika ye n'agenda n'asiiga ekifaananyi nti abo banfulumiza olw'okubeera nti nfaanana Sultani Makenga. Kakati wenjogerera ebyo byonna byonna byogera ogenda maaso n'okuba nga biba exposinga bino nga tebinnaba kuba nga bibaawo nkugambye Paulo Kagame Rutagambwa ne basajja be ebintu byongedde ogenda maaso n'okuba nga biboononekera. Wabula nkugambye n'aba bali emabega olw'ensonga reports zibadde nga zifuluma nti waliwo n'amawanga amalala akagenda maaso n'okuvujjirira akabinja kano aka M23. Kakati buli kikolobero M23 kyekola nabano
bano kibatwaliramu era nga njogera ku mawanga ag'enjawulo nga n'eggwanga erya Uganda mw'olitadde kubanga reports okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte zaafuluma dda nga zirumiriza eggwanga erya Uganda okubeera ne kye bamanyi ku bayeekera bano ne Paulo Kagame Rutagambwa azze nga akirumiriza nti bano abayeekera b'e Uganda so si beewuwe. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of 2012, 2013, when these people moved to Uganda and others came here. I remember for specific actually number, those who came here were between 500 and 600, whom we disarmed and gave back arms to the government of DRC at the time, and had been kept here for a long time until when things as they kept changing, the government of DRC used to send even their officials to come and speak to people here where we had held them in camps. Ebigambo bya Kagame ebirumiriza nti bano abayeekera ba M23 abamu ku bakulembeze baabwe bava mu Uganda oyinza okubibuusabuusa oba olyawo naye ate oba wakabibuusabuusa reports ne zifuluma oyo yennyini Sultani Makenga agambibwa okuba nti emirundi mingi nnyo yerabikirangako mu ggwanga erya Uganda mbu nteeseganya ezitali zimu kakati ate ekyo nakyo ng'okitadde ebbali ne Frank Gashumba yennyini ayongerezaako ng'alaga balinga abalina kye bamanyi ku bayeekera ba M23 era ebigambo bino yabyogera emabegaawo gye buvuddeko. Beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? Oyo Frank Gashumba wa kibiina kya PLU. Ekibiina kya PLU ekimanyiddwa nti kya Bamukago n'ekya NRM. Kakati bw'atyo bwe yavaayo n'ategeeza nti bo tebajja kukkiriza okubeera nga bigenda bwe bityo okulaba nga bitambula nga bwe mwagala bitambule waakiri bajja kuleeta M23 wano mu ggwanga erya Uganda ng'akabonero akalaga nti balina kye bamanyi ku M23. Wuliriza kakati awo ensonga ne zimanyibwa nti zigenze maaso n'okuba nga zibatabuukako nkugambye eggwanga lya Rwanda we twogerera nga si birungi ze zimu ku nsonga z'enkuleetedde bano aba M23 ebikolobero bagenda maaso n'okuba nga bakola okumanya bye-exposinze kino ekisembyeyo kimaze okuba nga kibe exposinga. Paulo Kagame Rutagambwa gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza nti munnange bo tebaagala bya bugagga bya mu ttaka mu ggwanga lya Congo era n'ategeeza nti singa ebyali bibatutte ebibatwala mu ggwanga lya Congo mwalimu ebyobugagga eby'omu ttaka singa eggwanga lye lyakulembera erya Rwanda singa bali wala nnyo. If we were really in Congo for minerals, we would be 100 times richer than we are now. I've been asked thousands of times, is Rwanda in Congo? There is something that says everything you need to know about defensive measures we took to deal with that threat coming from Eastern Congo. My answer, simple answer, which says everything, has always been, if you ask me whether we are in Congo, do you first ask yourself, why would Rwanda be in Congo? Then you would get the answer without asking me. If you ask yourself that this Rwanda which is accused of being in Congo, why this accusation? First of all, it is not about minerals, that one is aside, for sure. It's not for any other thing, for sure. Except we have told you for the last 30 years
about the threats coming from Congo. Omukulu agamba bo tebaagala bya bugagga bya mu ttaka mu ggwanga lya Congo, era agamba tebangako nsonga ebatwala okudeployinga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, wabula ensonga eri emu, defensive measure, kulwanagana na kabinja kali aka FDLR era talina kyano nayo. Reports zonna eziraga nti ali abackinga ne M23 era balwana alongside each other. Kino kiraga bulazi nti M23 byekola abimanyiiko sinakindi okubanga abirinamu omukono. Kakati ebigambo bifulumye nga biraga nti baagala kukwata bya bugagga bya mu Congo ate babiguze Trump ekintu oba ddiiru egambibwa okuba nti emaze okuba exposinga sinakindi erabika egenda kubazaalira ebitukula ebigenda maaso n'okubanga byongera ka pressure. Jjukira Trump yawulirwako emabega kaawo ng'agamba more sanctions are coming, envumbo endala zikyagenda maaso n'okubanga zijja era nga zoolekera sayidi eyo eya M23 ne banywanyi baabwe gye buvuddeko babadde sanctioninga Joseph Kabila eyaliko omukulembeze w'eggwanga lya Congo, era aliko n'emisango ayiggibwa nga kigambibwa nti n'eggwanga gye yeekwese kati terimanyiddwa kubanga mu Goma gy'abadde nga yeekwese ebbanga lyonna kigambibwa okuba nti yandibanga yaddukayo oluvannyuma lw'okukizula nti awo walabika nga tewali safe, yaddukayo. Naye ate Kagame yawulirwako ng'agamba tasobola kumma Kabila passage ng'agenda e Goma obanga agende North Kivu oba South Kivu, tasobola kumumma passage. Kakati ebyo byebadde nga byogerwa era obanga obadde otugoberera tubadde nga tubikuwa. Kakati kiriza tubeere nga ate tukwatagana mu updates eziddako naddala gwe atambula naffe. Wabula neebaza abajja ne mugendako mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe ku nsonga ez'enjawulo ze tugenda maaso n'okubanga tubatuusaako. Kengingo Esther webale kubanga obeerako message zituuka, obubaka butuuka. Joel Kisitu webale kubanga ogoberera agamba thanks for the updates, nawe webale kubanga obeerako. Ono mamuyise Pavilioni nawe bali kubanga ogoberera ku mukutu bamuse Nampiima Sara we bali kubanga ogoberera message yatuuse. Nabirye Florence nawe bali kubanga obeerako obubaka bwatuuse. Namala Felicite nawe bali kubanga ogoberera message yatuuse. Betty Peki nawe bali kubanga obeerako message yatuuse. Namanda ND nawe bali kubanga ogoberera. Ono n'agamba Red Zone TV we appreciate for the good information. Bamuse Rama we bali kubanga nawe obeerako gwasinga okubanga ogoberera. Ono bamuse Tumwesije Kennedy nawe bali kubanga Joli message yatuuse. Ono bamuyise Winfred Nakasi nawe bali kubanga ogoberako gwasinga okubanga obeerangako. Betty Amoti wava munno we bali kubanga nayo kwoli message yatuuse. Namponye Immaculate Habiba Kabenge we bali kubanga nayo kwoli bali kubanga ogoberera. Ono bamuyise Muniru Karenzi nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Joli Kisitu nga bulijjo obubaka bwatuuse n'abantu abalala bonna abagezaako okuteekako obubaka wano ku nsonga ze tuba tuleese. Mami wange Mama Kevin okuva Switzerland we bali kubanga obeerayo n'okuteekangako obubaka buno. Mami wange Mama London nkuwagala nnyo we bali kubanga obeerako. Mami Magi okuva UK mwe bali kubanga ate mugoberera omukutu ogwa Red Zone TV n'okutuzaamu amaanyi ku bino bye tugenda mu maaso n'okubanga tukola. Katuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.